wabula tota kibenga tonna kikene nyandusu buli munda Uganda era tugenda mu protest vote bwogenda ku polling station n'osangako omuntu nga kwefaananyiza okuba nga si muna Uganda oyina right mu constitution ya Uganda nti power belongs to people mubuuzo waayo gwani bw'aba tasobola kwogera Luganda ku identify nga yali oyo ave mu layini okujja nga bagenda kulonda mu barakisi z'amagye nga bagenda kulonda mu barakisi za poliisi obewa naye ku village ku kyalo bannayuganda mwena kumulondera temukkiriza muntu n'omu kaabere mu Somalia kaabere mu Ethiopia kaabere mu Eritrea okuyimirira ku polling station gagenda kulonda mulina right yemujja mu kubanga amateeka ga Uganda tekakkiriza mugwira kwetaba mu bintu bya kulonda bya nsetaliye ekyo mukitegedde bulungi ne mu barracks tujja bategeera gye bagenda okulondera era tujja bafuukuuza. And this message go to all foreigners, men especially from South Sudan, Congo, Rwanda, Eritrea, and Ethiopia. We the indigenous Ugandans, we do welcome all foreigners because we are all Africans. But we request you, don't be used in our internal affairs because we are yearning for change. Museveni had ruled Uganda for 40 years in a very painful manner, or painful way, whereby he had been kidnapping innocent Ugandans. Right now, he doesn't want to leave power. So he had tried using his brother Salim Saleh to associate with the foreigners, including Somalians, Eritreans, and Congolese, South Sudanese, to come and help him in rigging votes during the forthcoming election. So I'm here to encourage you or to warn you, please don't get involved in Ugandan affairs because you might face the consequences. The people who are trying to tell you to get engaged in elections, these are foreigners too. And power belongs to people. In case anything happens, you might face the laugh in the coming elections. Please disassociate yourselves with our internal affairs. That is my message towards you, our fellow Africans who have come to settle in Uganda, settle in peace, but don't get involved in our national matters or political matters. Please be aware. Autuvuddewo nawo konkamaze njagadde nkabategeeze bategeere bayinza okugata mu Uganda nkabagaye mu luzungu. Alright. Era nabakoledde post kunaku lwadde lwakubiri ne mbagamba nti Minister wa Justice the Constitutional Affairs omukulu Norbert Mao ali mu mbeera tasobola otaakese saawa zino. Wabula we nakoledde post eyo nga wa kunaku olwo sijjukira lunaku kine nga wiiki ndowooza eri emabega Norbert Mao ono yajja ng'amuwadde bill n'agitabulinga mu parliament eya UPDF amendment bill egenda okusibira baganda baffe okubeera nga bali mu nkomyo nga beyambisa kooti y'amagye. Olunaku lwe yajja mu parliament okutebolinga bill yagitebolinga bulungi n'amala wabula aba atookewe bulungi nnyo ekimbe ne kimugwira. Ekimbe kyakuba Mao yoga mu intensive care unity e Kampala nakasero nakati gyali mu ggala gye bakyamukanikira era yali asibyemu ebye ng'agenze kano n'amuyamba nadde engulu naye era akyali mu mbeera mbi. Mu ngeri ey'abenkola nabo mbamanyi wadde enkola nabo Mao ono banne okudde Chief Justice Winnie Dolo n'emikwano gye bamugamba kabulaza tukujja ntukutwala ebweru ne bategeeza Yoseri nti akyali waffe munnanga ali mu mbeera mbi tuyambe otumutwala ebweru. Mao olwakuba ku matu ng'avudde mu intensive care ndi yabagamba mondeke nze sifuluma Uganda sifuluma Uganda sivano ngenda fiira wano. Ani ajjukira enfa ya Jacob Oulanyah? Njagala abaali mu kintu ekyo kyonna nga tulwala olutalo lwa Jacob Oulanyah speaker. Mao yaluli musibwe kiri kati Mao amanyi buli kimu ekigenda mu maaso n'ekyatuuka ku Jacob Oulanyah. Kati bane bakubidde mu 7 abayambe bafulumye Norbert Mao yabagenze sifuluma wano Uganda lwakiri enfiira wano. Lwaki
kubanga akimanyi bulungi bwafuluma naye tagenda kudda. Bagayo tusiba tubagamba. Museveni gwe muzanyi temumanyi. Amala okuzanyisa omuzanyi n'akola ekiddako. Amala okuzanyisa omuzanyi n'akola ekiddako. Mau yagambye nze siva wano. Yagambye nze siva wano ntai. Bakiri nfiira siva wano kubanga amayibwa agenda tadda. Era essaazi n'akyali mu garage e Nakasero, akyali mu International Hospital e Nakasero, yali bagezaako muzengulu naye nga akimanyi bulungi nnyo nti bw'afuluma tadda blood clot. Mukwata blood clot n'atadda. So yagambye nze kuno bajjaji musalira Chief Justice kwana bala kwe bali mwakubidde Museveni nga mwagala afulumye Mau n'abagamba mundeke nze sifuluma Uganda bakireka nfiire wano. Kati bwe kitoko kyabadde Mau ali mu garage Nakasero International Hospital bali bakyamukanika balaga amadinisa gadde engulu naye ye bwatyo bwali essawa zino zamu kitegedde bulungi nnyo kino kyo mu kitegedde. All right. Echa ba refugees okubateeka mu National Voters Register nkibagambye ekyo mu kitegedde bulungi nnyo. Saagala mbenga temukitegedde kalugende ku nsonga endala. Ba MP mwenna abali mu parliament naddala abakyala ne bannayuganda mwenna abaami n'abakyala, waliwo etteeka Museveni ne banne lye bateekateeka le bayita Marriage and Succession Bill. Marriage and Succession Bill when gye bateekateeka okulonda. Marriage and Succession Bill when tell in the favor of the will of the people of Uganda. No. Marriage Bill ne succession teri mu wiru y'abantu eri mu wiru ya Museveni nga bwe yagala abeere okusinziira ku nteekateeka yaabwe bonga bo. Lwaki mukimanyi bulungi nnyo kansooke n'ekitabo kiteeka ebbali. Abasoma ebyafaayo n'abataabisoma kambazeeko katono nnyo ebabega ddakiika 2 munaso.